awagira Museveni oli musiru nnyo barakallahu fikum. Ssekakiti emabega kaawo mu wiiki ewedde yagamba omusiraamu yenna awagira Museveni oli kyabulambuzi kubanga weewuunya engeri gye basobola okukwata abasajja bano bonna n'ebirevu byabwe ne babambaza n'amakanzu ne babateeka mu kaguli nti batta omukazi atali musiraamu Susan mu 2018 they are just suspects nga bakyali mu kkomera okuva 2018 mpaka 2025. Can you imagine? They are just suspects. Ng'omuntu bw'anaagamba nti nkusuubira okuba nti wayingidde room eyo n'akwata n'akusiba because asuubira nti wayingidde talina bujulizi. Okuva 2018 tebannafuna bujulizi bulumika basajja abo. Museveni tayagalangako basiraamu ate tali twagala ate naffe tetumwagala. Wabula neewuunya omusiraamu yenna avaayo n'awagira regimu eno n'awagira Museveni. Ku bukyawe Museveni bw'atuyinako. Omwana yakoze posti ku Facebook yabadde motive yabaddani yabadde Ghetto TV n'agamba nti mukimanyi ku basibe 9 abavudde mu kkomera abamazeyo emyaka 6 abasibe 7 bonna basiraamu. Mwachi notisinze oba mwalabye balabe nga bafulumye. 7 of them are Muslims. Bino si kusosola mu madiini. Wabula nkyewuunya era njagala okusembereza omusiraamu oyo yenna ayagala Museveni ku ngeri Museveni gy'ayisaamu basiraamu bannaffe. Kuba bano abasajja b'ebirevu abambadde amakanzu nga bakugamba nti ne bw'ogenda mu kkomera essaawa zino kalinga kamokare naye kana akantu katuufu nti osanga salaamu ze zijjuddeyo abantu bakutoolera salaamu n'ogamba naye ndi muzikiti oba naye ng'oli mu kkomera. Kati that's how bad Museveni gy'alaba abasiraamu naye gwe omusiraamu ali eyo n'otakitegeera ku hadithi zonna ze tusoma nti musiraamu muganda wa musiraamu munne nti omusiraamu ku musiraamu munne tulinga mubiri nti eriiso bwe lifuna obuzibu omubiri gwonna gubeera affected okutuwe kufuna obuzibu omubiri gwonna gubeera affected n'otamanya nti banne basiraamu bannange bano abatulugunyizibwa ku misango gineene egitali mituufu. Abasiraamu bano abasibiddwa abattiddwa be bayitirivu bamaseka bafe abattiddwa nze ndwawo n'okulaba abasumba abattiddwa naye abamaseka abattiddwa waawo mu Uganda awo tobala ate nga bafa masasi. Nalabye posti eno nesijjukira ebigambo bye nayogera nti omusiraamu yenna awagira Museveni oli musiru nnyo barakallahu fikum. Ssekakiti emabega kaawo mu wiiki ewedde yagamba omusiraamu yenna awagira Museveni oli kyabulambuzi kubanga weewuunya engeri gye basobola okukwata abasajja bano bonna n'ebirevu byabwe ne babambaza n'amakanzu ne babateeka mu kaguli nti batta omukazi atali musiraamu Susan mu 2018 they are just suspects nga bakyali mu kkomera okuva 2018 mpaka 2025. Can you imagine? They are just suspects. Ng'omuntu bw'anaagamba nti nkusuubira okuba nti wayingidde room eyo n'akwata n'akusiba because asuubira nti wayingidde talina bujulizi. Okuva 2018 tebannafuna bujulizi bulumika basajja abo. Museveni tayagalangako basiraamu ate tali twagala ate naffe tetumwagala. Wabula neewuunya omusiraamu yenna avaayo n'awagira regimu eno n'awagira Museveni. Ku bukyawe Museveni bw'atuyinako. Omwana yakoze posti ku Facebook yabadde motive yabaddani yabadde Ghetto TV n'agamba nti mukimanyi ku basibe 9 abavudde mu kkomera abamazeyo emyaka 6 abasibe 7 bonna basiraamu. Mwachi notisinze oba mwalabye balabe nga bafulumye. 7 of them are Muslims. Bino si kusosola mu madiini. Wabula nkyewuunya era njagala okusembereza omusiraamu oyo yenna ayagala Museveni ku ngeri Museveni gy'ayisaamu basiraamu bannaffe. Kuba bano abasajja b'ebirevu
abambadde amakanzu nga bakugamba nti ne bwogenda mukomere essaawa zino kalinga kamokare naye kana akantu katuufu nti osanga salaamu ze zijjuddeyo abantu bakutoolera salaamu n'ogamba naye ndi muzikiti oba naye ng'oli mukomera. Kati that's how bad Museveni gy'alaba abasiraamu naye gwe omusiraamu ali eyo n'otakitegeera ku hadithi zonna ze tusoma nti musiraamu muganda wa musiraamu munne nti omusiraamu ku musiraamu munne tulinga mubiri nti eriiso bwe lifuna obuzibu omubiri gwonna gubeera affected okutuwe kufuna obuzibu omubiri gwonna gubeera affected n'otamanya nti banne basiraamu bannange bano abatulugunyizibwa ku misango gineene egitali mituufu abasiraamu bano abasibiddwa abattiddwa be bayitirivu bamaseka bafe abattiddwa nze ndwawo n'okulaba abasumba abattiddwa naye abamaseka abattiddwa waawo mu Uganda awo tobala ate nga bafa masasi. Nalabye post eno